Emipiira mukaaga gizanyiddwa mu ligi y'eggwanga ku bisaawe eby'enjawulo era wonna basoze kusiriikiriramu eddakiika ng'omupiira tegunnatandika okujjukira omugenzi Fred Kajoba eyafiiridde mu ggwanga erya Tanzania ng'ono abadde mutendesi w'abakwasi ba goal. Esivira yolekedde okuwangula ekikopo kya ligi y'eggwanga Uganda eky'omulundi ogw'17 ng'etangaazizza emikisa gyayo bw'erinnye ku kimeeza kya ligi y'eggwanga Uganda ng'ekubye URA goals 2-1 ewankulukuku. URA be basoose okulengera akatimba nga bayita mu Bruno Bunyaga nga yambibwako Saidi Kyeyune. Scores as UPDF equalized against Maroons. Long ball in! And the break will happen, but it's a heartbreak once again as AC Villa are stunned into silence. Uganda Revenue Authority have taken the lead at a dire time, and it's celebration for the tax collectors. Well, they have brought the services closer to the people and a hefty task. Esivire kubye gole y'ekyenkanyi mu ddakiika e82 eteebeddwa Umar Lutaro. Olwo Captain Kenneth Semakula n'akubira Villa gole y'obuwanguzi. Keeping the ball, passing it and knocking it around. For AC Villa, the goal that they considered, it was just a lack of concentration clearly. And a shot and the equalizer, struck with ferocity, hit with intent, malevolent purposes to be served. Umar Lutalo redeems the Jogos, brings them right back in the race. Not so sure what he was hoping for there. Shot from distance! Stunner! Oh, come on! Kenneth Semakula, impressive. That is a goal that is worth the wait here for AC Villa. A goal that will be marked as a redemption point. The goal that probably might be one remembered at the end of the season. And it's the captain, Kenneth Semakula, leading by example. Kati AC Villa ekulembedde ekimeeza n'obulera 5-4 mu mipiira 28. Nga bawangudde emipiira 15, draw 9 ne bakubwa emipiira 4 era bagenda kusamba neck mu mpira ogusembayo wali erugogo. Nga bwe baguwangula baba bakwasibwa ekikopo ekya ligi ya sizoni eno. Yaffe yeewaddeyo okulaba nga tutuuse ku buwanguzi nga bw'ogambye omupiira tegubadde mwangu okuteba second half n'oteberawo goal ate n'ofuna ne goal empanguzi guba mukisa gw'amaanyi. Mukama atulabikidde era kati tutandise okuwunyiriza ku kikopo tuyina essuubi kuba kati tutuuseewo mu kifo ekyo ekituufu. Ate ku kiseera ky'akakiika stadium Mbarara Bull FC ng'egenze mupiira guno nga yekulembedde ekimeeza eremereddwa okuwangula Mbarara City nga bakoze amaliri ga 0-0 ekisanyusizza abazanyi ba Mbarara City. Tukoze draw ne table leaders tiimu emwe ebadde evuganya ku kikopo ebadde erwanira ekikopo ebadde result eri fair. Katonda gyalese naye ffe nga ffe tubadde ewaka tubadde twagala kuwangula okusetukogenda points 3 naye Katonda kyalese ate tuli musanyufu naye kyatuwadde. Mu bitundu eby'ejjinja Vipers Sports Club ekubye Busoga United goals 2-1. Goals za Vipers ziteebeddwa Milton Kalisa ne Abdulkarim Watambala. Obadde omupiira muzibu nnyo ku sayidi zombi. Bw'otunuulira sayidi zombi ttiimu emu evuganya ku kikopo ate ttiimu emu erwana butaddayo ekibinja ekya wansi. N'olwekyo omupiira gubadde gw'amaanyi okutwaliza awamu naye nga nneebaza abasambi bange bakutte be twabagambye ne basambira ku strategy yaffe gye twaleyinze era ne babeera bamalirivu ne basobola okuwangula omupiira. Okusinziira omupiira nga we gubadde strategically tubadde tutegese bulungi abasambi baffe naye lwakuba nti bali aba Vipers nabo babadde baagala nnyo ate nga naffe twagala nnyo olwa pressure y'amaanyi ne tukonsidinga ale goal tukosezza nnyo kusinziira kye tubadde tubaze etukosezza nnyo ne basobola otulidinga first half kati second half ne tujja ne strategy endala ne tusobola okuteba goal yaffe eya konsole ne tubeera 1-1 ne tutasobola kumaintaininga goal eyo ne batuteeberawo. Ekavumba Kitara Football Club ekubiddwa Solitiro Bright Stars goal emu ku bwerere nga goal eno eteebeddwa Shafik Kakande. KCCA kubye Wakiso Giants goals 4 ku bwerere. Olwo UPDF ne kuba Maroons goals 2-1. Kati Villa
ekulembedde n'obubonero 54, Vipers mu kyokubiri 53, Bulu mu kyokusatu 53, Kitara mu kyokuna obubonero 51 nga wasigadde omupiira gumu gwokka. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.